Fulufiga azemo kubanga alumba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu banange ebigambo byamwogerera sibiwomu. Ate ye Gravity Omutujju alangiridde ennaku olwaleero zijja kuba ssaawa 8 biki byayagala kubanga ayagamba abantu ojja kubanga obifuna byonna mu maaso awo. Waliwo omukyala alaze obweraliikirivu olw'ebintu ebigenda emagere byonna ojja kubanga obifuna. Ate waliwo omusirikale avuddeyo nawe n'abaako byawabula. Waliwo omwana mulenzi awo yesomye ku intaneti byonna ojja kubanga obifuna mu bujjuvu. Ffe wetuli nnyo kubanga tubikutuusaako era nga nkugamba nti omukutu oli ku NCK TV. Waba olyeyo nga tona subscribinga kikadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sakono kubanga oleka comment yo. Mawule tulina mangi nnyo nnyini ddala byonna byogenda okubanga olaba era byengenda okubanga nkutuusaako. Katutandikire ddala n'omukyala Fulufiga. Ono amanya g'amatuufu nga ye Jennifer Nakanguubi. Ono nno munnange ensonga z'abasibe zeeyongedde okulanda oluvannyuma olunaku olw'eggulo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubaayo n'atuuza press conference okugginnyonnyola ebigenda mu maaso n'okubannyonnyola biki ebyaliwo ku lunaku olwo bwe yakubwa tear gas canister. Wabula mu bintu bimwe bye yayogeddeko bye biviiriddeko ate Fulufiga okumulumba buto n'amwanukula. Bigambo bye bino. Bayibuli egamba nti olulimi lw'omwemba terulaba mukisa. Wavuddeyo n'ogamba nti akapapajjo kayingira mu ngatto yange yonna nesesebbuka. Kyagulanyi engatto zo tezasesebbukako wadde. Kale ne nfunako kakulaka katono nnyo wano ku mpale. Bwakye kyali kikusibye ekisemi nti omugulu gwonna. Bino si bigambo byokoza press conference namba noyogera kubasaanya noyogera kubasibe mbw abasibe abo kati bakkiriza emisango kubanga bano batumyeyo abantu baabwe mukwano no jagalo bere straight forward. Yogera kubaana kubasajja abatta abasirikale abalumanga polisi no tekayo Kyagulanyi nga yeyogerera. Yogera kubaana abalumba polisi ne batta abasirikale babawambako emmundu nga beekuubya kukusaidiyo. Yogera ku ssente ze wagaana ezayitanga mu muntu ow'emitiyana kubanga gwe wakigaana bakikuyingizaamu ate nze Kyagulanyi simunenya bakimuyingizaamu n'akigaana n'ekyo n'amagye gakimanyi. Yagamba nze siyingira mu byakola bomu era ssente yazigaana zayitanga mu muntu ekyo awooka waawonera. Yogera ku ssente Angelo tumulamu katono bwe tudda tujja kulira ebigambo bino ebyo. Wabula olunaku olwaleero omukulu wabuuyo abasinga obungi gwe tumanyi nga Gravity Omutujju yalangiridde nti olunaku olwaleero zijja kuba ssaawa 8 ajja kuba atuuza press conference biki byagenda okuba nga atubuulira. Abasinga bagamba nti abantu bamuwadde amagezi era nti basuubira nti olunaku olwaleero ajja kuba nga yeetondera omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu butongole kubanga abasinga obungi babadde bamugamba gula ettooke n'embuzi genda emagere kulaba oti tetumanyi Wabuuyo ki kyayagala kubanga ayogerako. Jjukira ekivulu ekyaliwo wano eno erugogo kyo kyaganira ddala nekimusala ne batugamba nti emukono mbu yakikuba ate we yagenze ekaliro yo bambi nakikubira ddala. So tetumanyi olunaku lwaleero biki byagenda okuba nga ayogerako. Taakaabe neera nze naawe naye nga ffe we tuli okuba nga byonna tukutuusaako. Ate twalabye omwogezi wa poliisi ye yavuddeyo n'agamba Bobi Wine mbu mu butuufu obulimba bwange bwali wano na wano. Biki byayogerako? Yavuddeyo n'agamba nti bagamba nti bintu byayogera yayogeramu eby'obulimba n'abagamba nti kituufu ndi mulimba lwa nsonga eno n'eno. Bibino okulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abali ku ground bagamba nti bo kye baalaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. Neŋŋamba nti abaana ku ground bagamba kino then naye n'atugamba nti bamukuba ki esasi naye
statement oba sentence eyaddako wansi awo ne ngamba nti bino byonna tujja kutegeera amazima mu kunoonyereza. So bwe obulimba bwokka bwe nakola era babulemeddeko ne banjita buli kimu kyewali owulidde ku nsi kuno ekibi naye nja kulemera ku bigambo ebyo. Ate waliwo omukyala avuddeyo n'abanga alalaga obweraliikirivu ku bintu mbu ebigenda emagere. Agamba nti bannange mbalaba ebintu bijjeeyo naye mupiikinga bipiikinge. Tesimanyi oba mwemanyi how safe ebintu ebyo bwe biri. Simanyi. Ekindeese nno okimanyi mwana wange. Ninamu okweraliikirira kwenfunye omusajja ebintu biba mutwalira emagere nga bingi. Sirowoozeza ku kyabungi bwabiri wabula neeraliikiriddemu enkoko zaawanika. People power tezitulikiramu bo. Timubaamu bo. Omwana agenda awona akakeba ate naafuna bo. Ebintu ebyo babikebera. Enkoko bazikebera ebiwawaatiro byonna. Muganda wange tebatuteeka ku kizibu. Twawonya akakebe tugende tufune bomu mu nkoko. People power awanisa enkoko ejja kumutulikirako. Ate munnange ye Bebe Cool yeeyongedde okuba ng'alagga omukwano gy'alina eri mukyala we Zuwena. Bannange Bebe buli w'abeera ne bwe bagamba bugambe omukyala alina okwongerako my beautiful Zuwena. Waliwo gye yabadde ng'ayogera ne bamuintroducinga n'ateekako akagambo nga beerabiri n'abagamba nti bawa Zuwena. Thank you so much for inviting me, members of press. My name is Bebe Cool. I'm an artist. I'm a Ugandan. I'm a family man. Bawa Zuwena. Yes, I'm always proud to be doing what I want the rest of the people to do, and that is to love and respect women. Ndowooza mukawulidde to love and respect women. Oyo ye Bawa Zuwena. Nga tuvuddeko waliwo omusirikale munnange avuddeyo n'abanga wabulamuko omwana omulenzi abadde ayogera nga we abadde asomera India, gavumenti etakamu ssente abasasula na buli mwezi naye essaawa yakakati alajjanira ku intaneti. Nga India nga sikola right kati abasinga mubadde mwebuuza how did I used to survive nga sikola ate nga ndya ate nga nywa right ekituufu kiri nti ne bannange abasigaddeyo wali abalaba na Uganda basomere buyindi nga gavumenti ya Uganda etusasula sigenda kuyita musaala stipend ya emitwalo 800 $200 buli mwezi. Tulaba nze ate kati gavumenti ya Museveni bambi badde sigirinako buzibu naye engeri gyobadde ng'otulabirira muzeeyi badde nga tuli eyo wabweru neera gyokola ki olina okugenda mu maaso ng'otulabirira ne bwe tukomawo wano n'otuwa emirimu ready to work. Okay. Alright my guys, kansubire mwasibye bulungi. Nange nasibye bulungi. Now, nze nina akabuuzo kange katono. Kano kajja kuluma mu kaine eno message mugimutagingire. Right? Obadde osomera India. Government ebadde kusasula $200 za Uganda ze mitwalo nga 8 buli mwezi. Naye nze nina akabuuzo kange. Olaba wasobola okusobola ogenda okusomera India nga ne government ebadde kuwa emitwalo 8 buli mwezi naye omulimu ogunoonyeza nenga toziweddeko sooli. Olaba ebintu bya mukama tali anguzi. Osomedde India, one of the best countries in producing personalities in this world, but you are here in oli ku internet ononya mulimu okaaba. Bro, that one is done by people who have studied in Uganda. For your own information, kati ebyo byoli mukola bikolebwa ffe abasoma mu Uganda, abasomera mu Uganda, mwe abalinnya ennyonyi. Bro, naye okyali wano ononya mulimu okaaba.
nga baali bakwana kinaana kya bwerere. Ekyo kikuwaaki bro, toddamu kwewaanira wano ku bantu. People are badly off, let me tell you. People are living below the dollar rate. The dollar is 3,800. There is a person in the village there nga najjasi n'okugula omunnyo ogw'ebitaano kizibu nnyo. Kati goli wano ku intaneti ogamba nga bw'obadde ofuna emitwalo 8 gwe yasomera e India. Guys, wamulaba ffe abali mu Uganda muno mutuweko respect, because we have hardened beyond the hardening. Aine wetereze maani. Ate munnange waliwo omukyala gwe bafubuutudde. Simanyi oba bitandikidde ku kyo oba bivudde ku ki. Naye ndabye ababodaboda nga bakambwe era omukyala n'ateekako kakokola tondeka mabega. Twagala wulira bya bufuzi Bobi Wine yatutama. Vaawo gwe. Twala ebyobufuzi kasiya. Byebyo munnange nga tuvuddeko eyo ate waliwo asala omugambo mba abantu baguze ebintu mu Chinatown mbo ne bakola ki mbo ne bibatta. Munnange si byange. Abantu babiri abagula ebintu mu Chinatown supermarket bafudde. Abantu babiri abagula ebintu mu China supermarket bafudde. Omu yagula mu kuuka yayabise n'ekuba ewuwe waka n'afiirawo. Omulala yafa obutwa, yafudde obutwa. Waliwo emmere bye yagula noodles mu Chinatown supermarket byamuse. Sharing a video n'abantu babiri bafudde abagula ebintu mu China supermarket. Sharing a video no munna Uganda ategeere kye tubadde tubagamba nti no Chinatown supermarket bagireeta erimu obutwa. Ebintu ebisinga mu Chinatown supermarket babireeta birimu obutwa. Ebintu bya electronics ebisinga bigenda kutuuka nga bibaluka. Kyekyabaddewo abantu babiri. Omu yagula rice cooker n'ebakuka. Omulala yafudde food poison. Sharing a video. Kati awo simanyi oba bituufu kubanga omwami yo tatera kwogera birimu amagezi. Atera kweyogerera bintu byoba aba abijjeewa nze simanyi naye nga byebyo. Oba bituufu oba nedda simanyi. Naye nga nkujjukizamu nti oli ku NCK TV wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sako n'okubanga oleka comment yo. Munange ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tukomawo tovaawo.